nze bampamira bbi ku mudaala, nina omudaala ntunda amenvu magi biki byonna, naye nga waliwo engeri y'akamuli oli yajja mu yasitama kasitoma yajja ate ye yamundaga ne munyika musayi gwa Yesu ne muyoola ne muti essaawa zino bansuulidde 10,000 ennaku nga 2 emabega. Buliriza ogaye bakupamira ku dduuka ali ye musumba. Okay, dduuka lya amenvu bikajjo biki ebyo mukatale mudaala naguteeka waka. Okay. Kati ne muwonga musayi gwa Yesu ne muyoola kati ennaku nga 2 emabega bansuulidde 10,000 byonna lubiseeko akakutiya, naye mbadde sinnajjukira kujja eno Mutundwe ng'obwongo bwesiba, naye Yesu nga waali omulamu ayina gwe yagolokoseza yaze nakunnimba n'aŋŋamba ekiri ewa Pastor Chom eri waakyuka nanti nze nali nakoma mu COVID okujja eno, n'aŋŋamba ayina smart toilet mbusima n'aŋŋamba ayina smart toilet eyina sensa enaaza kabina bw'omaliriza emirimu gyo ng'ekunaaza akabina. Nze eby'omudaala nabadde nabyerabidde ng'ekindeese okulaba smart toilet, naye natuuseyo saalabye kabi. Ekitiibwa n'ettendo mbidiza Katonda. Oye yabadde azze kulaba smart toilet. Naye baba yange kyuka tukube eddogo va mu smart toilet. Haleluya. Manamwe mulina obujulizi naye alina wagambidde nti nazze kulaba smartphone simanye erongoosa akabina naye nagenza okutuukayo nesigiraba. Mukama Katonda ekitiibwa kimuddire, ekitiibwa n'ettendo mbiddiza kati ekitiibwa n'ettendo yabadde abiddiza Mukama naye ng'ekyamuleese takira. Wabula Mutundwe oseka bw'okaaba ebintu ebimu oseka bw'okaaba. Musumba ate omugenda mussa enseko baana bwe mugenda kumussa enseko. Kale oyo wa smart toilet nga tumutadde ebbali mukkirize mbajjukize ng'ennaku z'omwezi 29 ne 3 omwezi guno gwennyini ogwokusatu Pastor Tom Mugera agenda kubeera e Masaka. Agenda kubeerawo e Masaka era abantu beerudde eyo mwenna mumwerindire ddala kubanga Yesu mmwe be yawadde akati mmwe mukayina bannange. So Pastor Tom Mugera ndowooza ne MCF yonna mugenda kuba mubalabira ddala era mugenda kuba mubeegattako nate okubanga muweereza oba n'okubanga mulya ekigambo kya Katonda kyanabadde nate awadde omuddu we ku lunaku olwo. Akombadde nina okayisaawo temulwanga mwerabira ate ku lunaku olwokusatu next week tugenda kuba tuyingira mu nnaku 10 ez'okusiiba n'okusaba. Gwe ng'oli wa Mutundwe ku lwokusatu this very week egenda otandika enkya. Ku lwokusatu olwo tugenda kuba tuyingira mu kusaba n'okusiiba. Kugenda kubeerayo ennaku 10, ugenda kusiibira ennaku 10. So bino si byakukaka, awulira nti Mukama Katonda akimulaze osobola okuba kwetaba mu kusiiba kuno, naye gwe munanga awulira nti wakoowa, owulira nti Mukama talina kyakugamba, owulira nti tebalina na kye bakugamba, osobola okweriira emmere. Why not? Naye gwe awulira nga weetaaga Mukama n'okumunoonya, osobola nate okuba nga weegatta mu kusiiba. Kati nno munzikirize mbeere nga mbongerayo ne Pastor Tom Mugera bawansingo biseera gwe yagula ennyaanya, obutungulu, karoti ne green pepper. Katonda abawe omukisa. Era mpita abantu bonna beetuludde okuva e Lukaya awo wonna mu Nnyendo, Ekinoni, Mpiriisi, wonna Masaka, Osembabule wonna Great Masaka mukuŋŋaane mu kibuga Masaka mujje
ubeerewo mu lukuŋŋaana olwo olugenda okukyusa Masaka yonna edda eri Mukama Katonda. Haleluya. Masaka mu tawuni ekisaawe ekyo ekinene bakiyita oba Independence Ground oba bakiyitaani erinnya siire naalikubuulira naye sirimanyi bulungi, naye mu tawuni wakati si kiri kibasambiramu omupiira naye kino ekiriraanye eddwaliro bayitawo Katwe akuliraana eddwaliro. Nina omukyala wange mpozi bamuyitaani bw'oba olina gy'olagalireke bwasinga biseera guudi oyinza omukanga n'agwa ku madaala eri gyali. Gamba nsinga biseera kwegamba olyogera oteredde toba bukanga. Haleluya. Nsinga biseera wange yali eri wani bakadde be nga taata we yamunako obuyinza olidde nga ye nanyiniye he belong to his father nga ye yamufuga abira. Kati nze negenda namugulayo naki n'obutungulu naki kwaliko ne watermeloni emu nenakati woma webale kujjukira nebbiringanya. Amina. Nemugulayo era kakubuli abakazi beyagala. Waliwo omukyala bayombera wali mu ofiisi yange mwana wange, omusajja wange nagamba nti ssebo omukazi ono kwekyanga bwekyanze naye namusasula, wadde sinamukuba mpeta naye namusasula era wange. Omukazi nasituka namugamba ssebo nkutwale muwino okuba obutungulu bwo wangula gyatugende muwino okuba obutungulu bwo waleeta. Wakira olaba oli yeeyagala kubanga yagula omukazi n'obutungulu naye akatize bwe namugulaayo najjenda ewange n'akyusibwa n'abeera wange n'erinnya n'endikyusa n'ayitibwa Nsingo Biseera Mugerwa. Amina. Takyali weeri eri akyalayo obunyazi kati weeno. Haleluya. He perfected in me n'akyusibwa n'abeera eno wange. Naffe Yesu bw'atugula okuva mu mikono gy'omulabe sitaani walabe bw'agenda okugulayo. Gamba Yesu omusaayi gwo gwe genda okungula gugula obulamu bwange kubanga obulamu bugulibwa bulamu. Obusaayi bwo bwe bulamu bwo obw'ebbeeyi ennyo bugenda kungula okuva sitaani gye yantunda. Obusaayi bwo bwe bulamu bwo obw'ebbeeyi ennyo bugenda kungula okuva sitaani gye yantunda. Mu mizimu gye ogenda kugulibwayo olwaleero. Teweegombanga abantu bansi. Ayinza okuba nga ali bulungi nnyo naye olw'okubanga akyali mu mikono gya sitaani asobola omukola kyonna ky'ayagala. Haleluya. Naye ate ne waffe wa Katonda ne bw'obeera ng'oli bubi otya, okiwulira ng'oli mu mbeera mbi etya, naye kasita obeera n'omusaayi gwa Yesu Kristo gusobola okukugula mu mbeera eyo ne gukufuula kyonna ky'otandifuuse. Olaba bwe tugenda okuyisiŋŋanya bali abeesibe beeyagalira bwereere ne bafuula obugere ne baduula naye bali mikono gy'ani? Essaawa yonna asobola bakola kyonna ky'ayagala. Naawe kyenjagala oyiga olwayo ne bw'obeera ng'oli mu bizibu byenkanawo ne bw'obeera ng'oli mu mbeera etya, naye ono akulimu asobola okufuula kyonna ky'ayagala. Kyenva kugamba mwana ne bw'obeera nga bizibu ebyenkanawa tovanga mu ndagaano y'ani? Ya Yesu Kristo. Togivangamu. Genda mu kitabo kya Isaya. Kyagala obeere nga tokyalina kantu konna kufaanana abeewamwe bafaanane effiga yokka naye endowooza, emimwa, buli kyonna ogenda kufaanana Yesu wo.
haleluya ne bakuwaanawaana naawe n'owulira nga okyamuse eryo ettima lya kitaawe ndaba ne kitaawe bwatu eri obwo obukoddo bwawe waabwe ebyo binjuka olwaleero bwana wange gulibwa kkiriza ogirwe nga tokyalinayo buyisayisa bufaanana bwewammwe n'akamu amiina gamba yesu ogenda kungulira ddala okuvira ddala ku ndowooza yange enjogera n'ebikolwa nga sikyafaanana sitaani wadde abeewaffe mukama agenda kikuwa olwaleero